King Sheebah simu yagifunye dda naye tufunyeemu obuzibu ab'emikwano obw'amaanyi. Birungi si birungi. Maama Nababandake yagenda n'endagamuntu ennyonyi ya King Sheebah byandibanga ebizzeewo si birungi. Wonderboy UG agwe mukutu kwe tuli yonna gye musinza okuba nga mutulaba abakyali baffe abatulabira mu bitundu eby'enjawulo anyongera okuba nga mbabuuzaako nti mwebale nnyo okuba nga mutugobera here and there naye nga nkujukiza vidiyo eno asooka ogimpere like ate atubere nga tutambulira ddala mu njagala kuzigira Bashadik Properties and Consultants bano no batunzi battaka basangibwa wali Kawanda bakugamba buli kimu ekyekuusa ku kubeera n'ettaka buli kimu ekigwa mu type oba ekigwa mu mbeera ey'okuba n'ettaka basooka nga bakikwasaganya okuva ku kuzimbira ennyumba okuva ku kukuza ettaka lyennyini kw'ossa n'okukubira plan kw'ossa n'okugobera ku byapa. Ensonga zino abakulu bano baasalawo bo bazigondeze Bannayuganda ate nga basangibwa wali offices ziri Kawanda awo just meters ntono nnyo okuva mu kikubo Kampala osobola okuba nga obakoonako anuba nga obulamu butambulira ddala bulungi. Enamba bw'eri awo ku screen so gwe wenna akoye opangisa gwe wenna ayagala ofuuka landlord osobola okuba nga ensonga naawe ozikwasaganya mu mbeera ey'enjawulo. Tugenda amawulire gaffe olunaku lwaleero omuyimbi King Sheebah n'omukunja atasera bw'atyo basazeewo okubanga ensonga zino bazifuulira ddala za ddala bwe bagenze ne babanga King Sheebah yafunye essimu ye esoose mu bulamu. Kaseera kabadde kasanyu naye bwe byatuuse ku ssaawa ey'okuba nga bamuwa line oba ssimu kadi gy'ayinza okukozesa awo we byagendedde mu maziga. Kinajjukirwa maama Nababanda yatambulamu yagenda era nga amawulire ge tufuna kigambibwa ayinza okuba alisaidizeeyo kasenge nga obulamu gyabuwangaaliza as we speak right about now. Then bingi nnyo ebibadde byogerwa naye nga ensonga emulese mu sentensi y'essimu n'ensonga ya passport n'ensonga y'ennyonyi kwe kuba nti maama ono yagenda n'endagamuntu ya King Sheebah mu butamanya because yali mu nsawo ye bw'atyo yasobola okuba nga agenda naye tetumanyi oba akyagirina nga maama nammwe bwe mwamulabanga yali mukyala wa vibe era nga ye ebiseera byonna abeera mu vibe zokka ziba high. So gwe wenna njagala otubuulire because ekyalayini ye eyinza okuba si nsonga y'amaanyi naye kye simanyi oba wali ku kisaawe anaasobola okuyitawo yadde alina passport simanyi nnyo abamanyi ebinyo musooke mutubuulirawo mu comment kubanga ebula just olunaku lumu lwe lunaku olwokuna olw'enkya olwokutaano lwe basimbula babe nga bayolekera olugendo olw'amaanyi olugendo olw'okufuluma olugendo olw'okuyingira ekkata kata. So anjala otubulire because obweraliikirivu buli mu nkambi yadde nga muyinza okuba mubalaba baseka naye nga obweraliikirivu buli bw'amaanyi because babiri bano essanyu lino eno nayo mbaga okitegeera muzze mubiraba musobola balaba bakwano baffe mumanyi gye bavudde mumanyi Sheebah gy'avudde mumanyi mukunja gy'avudde mumanyi gye mubajje mubayambyeko okuba nga batuuka wano. So bwe tubanga akaseera ke tuyita akaseera kaseera mulindwa katuuse ate ne tubanga endagamuntu teriiwo simanyi musobola okumpa bulamu ngamba waayi ezo nsonga nnafu however national ID kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna. Yes passport weeri naye nga ekiraga wa gy'ova ye ID eyo. Yes ne passport kweri naye ID eyo nayo nkulu nnyo. So ate mumanyi ebya Uganda nti ID ezo ssebo si nnyangu so okubeeraawo naye muganda wange ogifuna bantu babeera ku nnira eyo abaali batuuseeyo mukimanyi ate abasinga mukimanyi wano ensonga za ID wano mu Uganda passport si byangu so bambi weebuuze kibi nnyo era nga mawulire si ga ssanyu mawulire ga nnaku naye nga tukyagezaako okulaba nga tukikwasaganya babe nga bafuna kati kambakuwe nkwe mukunja atasera akulaga essanyu then akuulire naki ekiriwo mu mbeera eyo then nkomewo ne Sami wa Mighty Family. King Sheebah essimu yagifunye dda naye tufunyeemu obuzibu ab'emikwano obw'amaanyi. Ndagamuntu ya King Sheebah mami we yagenda nayo yabula nayo era essaawa eno tusobola muggulirawo layini gye musobola ogira nga mukozesaako
eri 0783 43 02 38. abagala okuyingira mu WhatsApp group ya King Sheebah Blitz kozesa eyo enamba ojje ku WhatsApp tukukwate ng'omukwano. So abalaba ku maama Sheebah tusaba teyagibba wabula yagyerabira mu kasawo ke kuba yali yagitusabako asazise layini ye, so mu kugenda bambi neyeerabira. Tusaba amulabyeko kuba aliwo abatera mu recording of video ku TikTok twamulabako ng'ali kasenga anogama yirungi yagamba yafuna omulimu bambi ka national ID simanyi oba ku airport tebatutawa naye kasatu ina zipasi. Sami Almighty family kyaddaaki alangiridde nti ye struggle aginyise mu nsuwa. Kinajjukira omukulu ono yali omu ku comedians abaali abakabi mu ggwanga Uganda naye ng'essaawa eno wetwogerera ali mu buwaŋŋanguse gye yalaga. Kigambibwa ayinza okuba ali mu nsi ey'e Sweden ng'eyo nno gy'akakalabiza obulamu bwe era eyo gy'asinzira okuba nga awandula omuliro essaawa eno ennyini. Bingi nnyo abizze byogera omukulu ono kyaddaaki yavuddeyo n'aba nga ye agamba nti struggle awonnyowaawo because agenza okulaba nga we yali abisuubira si bwe bitambula. Atulaze enkovu ezimu ku ze yafuna bwe lunaku lwe baabakwata. Kinajjukira mu kalulu abajjukira baali bavasezze ekalangala nga batwala Masaka. Mukulu ono agamba nti ye bingi bye yagumira era yasalawo abe nga atambula awamu ne bwe baina atambuliramu mu struggle alabike nga obulamu buno naye abaako wabuusa naye nga byafunyeemu bye bimu ku bintu essaawa eno lwaki ali ku kitanda. Amazeeko n'ebbanga emyezi giwerako naye nga ye agamba nti atalina kyafunyeemu, struggle agitaddemu budde bungi, agitaddemu data we gwagambye mbu emitwalo 60 buli wiiki buli mwezi gimuluma olw'ensonga nti talina kyamanyi kyafunyeemu wadde omuzungu yamufuna manya kishuga mami yakifuna naye agamba nti at least yandibadde ku nkomerero ya byonna nga struggle bagiwangudde yandibadde nayasobola okutegeka comedy store kake naye obutali bumativu buno bw'ati bw'asazeewo okuba nga butuuza. Kakati ngenda mukulekera ate tujja kuba tukweyongeza mu video egenda okuba nga tudda. Kakulekera Sami the Mighty family till we meet again. Antonizoza akozesa wifi weeri naye esira owimba kati weba oyagala ekintu ekiri fasita weeteerako data. Kati muneetodde eyo n'ogamba munaye Saamu nali mulwanyi luli nga sinnafuna bye nnafuna. Bwe batuuka ekiseera bagenda kunkyusa ekibumba, nina sente zigula ekibumba era nga geto yuti ngamba bugambi nedda mundeke nfe. Kale obolooza Uganda yamwe n'atuuka mba sigenda kutuuka. Kati bw'ofuna chance nga nkyasobola okwogera ku Museveni wano mpa buwi kitiibwa tonvuma nja kuvuma kuba sikweguya. Sala muddaawo mulooze nkyabeeguya nnyo siina nabakoowa abantu nabakoowa.